Sekide Emmy atabukidde muna wa Radio 256 akatambi ogenda kubanga okafuna maasawo era nga ne principal kotadde Kapere wamma nabo bakumiwe Uganda mukyala wa Kapere banange yekoze obusolosolo ku kisaawe kotadde ne Babi Kyagulanyi obutambi ogenda kubanga obufuna maasawo Calvin Kayanja ate ye ebintu abinyigiddemu era nga ne Umalukiseka kyakoze Honorable Mafias Mpuuga ndowooza enkoko yo ekikola bwana bwayo n'ebyala byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Suvia News Extra mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra ninyongera okusabira ko mu mwenna abaradde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddua akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business songa tezitambula bulungi obanga gogobye kubyo okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli sente zoba oli Uganda oba oli bweru nga gwe emirimu gibuze mukubireko agenda kubanga akusomereddwa munange sigenda kulisa era nga nkutandise ne Kapere tumanyi bulungi nnyo abadde yagenda Dubai era nga omwami oba omukulu principal nga yamuteekamu amajja naye olunaku olwaleero ku Mande bamaze ne bakoma ngenda kubanga nkutuusaako ebitonotono ebibadde ku kisaawe Kapere nga mukazi we amwaniriza bannange mmwe tusanyusa abantu nga bakyali balamu nze nebaza ku Rachel principal kiyakoze amazima Kapere yasanyuse kugamba yefunye ekintu kyabaleta suubira mu bulamu bwe bannange muyina maaso wano nga bali bulala n'omukyala omanyi omukyala yali yanyiga mbu Kapere yagenda nga tabikugedde kapeeke omukazi yatebuka nengamba antu mwenga muyina la Ma Trump, tunulira. Toka basida buli kimu kiweri webadde Mr. President ate yagambye yakoleddeko embeera munange bweti ate bwebadde ku kisaawe ne munange olunaku Kapere lwagende Dubai ne principal banange naseka nseka ki omukyala wa Kapere bambi yayita manyi no Kapere agenze Dubai kyokka omukazi yagamba Kapere n'agenda nga simuwadde yedde na kapeeke yali ayogera buntu bubiri ng'agamba kapeeke ne kakiisi kale bannange kati atuleseewo n'abaana biki omukazi yakaba ne ngamba bano abantu nga bayina laavu naye nga Kapere n'Oluganda takyalumanyi kati oba ayogera Luwalabu oba ayogera lulimi luki luno sooka nammwe ate mwewulireko Tata Trump kibalume ne Mama Trump nangu wange mwina Tata Trump likayo naye banange mwebale tusabira tutambudde bulungi twabadde buzibu bwonna twanyumiddwa buli kimu twanyumiddwa Oluganda lwokyalujjukira Oluganda yeah, thank you Mr. President for loving for Dubai. Dubai is good. Dubai, bana Uganda to Dubai is good. Abazungu engudo, zebra crossing is good. Tobatanya tubasibule Mama Trump. Tata Trump tunadamu banaye katubalike kale amina naye nga twongera okwebaza principal munnange olw'okutwala Kapere waffe Dubai bannange muyiga okusanyusa ku bantu nga bakyali balamu naye munnange ffe ekibi kyaffe abantu tugira abantu olumala okufa nga tutwala ebimuli ebyebbeeyi nga tukaba amaziga amayitirivu munnange gundi ono mbadde mwagala munnange abadde mukwano gwange era mbadde sobola kwebaka nga simukubiddeko naye nga n'akantu akatono kayayanira nga kakulema okumutuusaako nga mulamu kale bannange ate principal weebali ku Rachel munnange ffe abamu tuli basanyufu ewaawo waliwo ate abatemye omugambo omuyitirivu ennyo era ng'omwami Calvin Kayanja muyina maaso wano nga ye ayogera ebitonotono bye yalabye Dubai mu bunnange ebintu bya floatinze
munnange tewabaddeyo bantu ye muyina maaso awo Calvin Kayanja ng'ate atebya oba ng'ayogera ebisingawo kansoke mbatereko twenge bayigalaga nti eno fulopu ya Bobi Wine tebangawo mu history w'ebivugo ebisaza abantu mu lukalu lwa Afrika ne Asia n'abawarabu beewuunyiza okulaba abantu abatono mu kifo ekinene bafutu soja simanyi kyabatuuseeko naye ng'ate mwalaze nnyo omukwano ku kisaawe nze ne mbagamba nti abantu abataddewo obuvuyo naye tebasobola kukulaga eriyo vyo taanapu y'abantu abayaniriza Bobi Wine yabadde ntono ke kabanola akandi balaze nti temutegeka bino bye mwategese mu kisaawe kino kubanga abantu 40 abatendinze babadde tebabategesa kifo kino kigazi bangambyeko nti omuvubuka eyatadde Bobi Wine sente milioni 25 n'okutikka abo bonna be yazze nabo bwali maziga bananerenda batandise okumubipinga mubimanye ebintu by'ebivulu bino so tusabire nnyo abantu beeruddaawo naye simanyi struggle kye yava Dubai simanyi struggle kye yava Dubai naye nga tebigenda bulungi nga bwe mukiwulira Bobi Wine concert ye musaze nedda ne mukati byebyo Uganda ya leero si yagamba nti boogera bwogezi ffe n'obujolizi tubukuwa obwaguga bw'ogufonga bwe gwategekeddwa ne taanapu y'abantu ey'omuswaba bino biri Dubai olwaleero mugenda kulaba ku muntu yeeteekamu omuguwa nga yatadde mu Bobi Wine milioni 25 n'oteekako n'eza tiketi ne visa na biki kumpi milioni kutuuka mu milioni 35 oba 4 naye ate taanapu y'abantu nebanga ya muswaba tebasobola wadde okusasula ekifo venue kiri Dubai nenga bantu awo no wetutuuse bantu bange Calvin Kayanja ye kugamba mbufunza asagambiza waggulu nga jansi nange bebye byabadde Dubai nze simanyi kuba saabaddeyo naye ye abyogera mbu byebye byabaddeyo nga namwate wembyewulidde keranga mu kiseera kyekimu Kiseka Umaru muyina maaso wano kugamba nga atookomoka omugambo mwikirive nnyo eri Honorable Mathias Mpuuga era agambye nti okusinziira ku bigambo ebyazaayogera n'entegeera ye bw'atyo bw'akyogedde n'entegeera ye mbuye amuggyeko emikono amuwanikidde nti era tagenda kuddamu kwogera ku linnya li oba kiki oba kiki. Twesonyiwa Mpuuga omusajja mulalu omusajja Mpuuga mulalu bannange twesonyiwa Mpuuga tutuuka akaseera nga ne bwakola ki tetukyamunyega Mpuuga nze nkuweze mu kamwa kange obutaddamu kulabamu mu abalalu mubapimira kuki mulowooza abantu abeeyambula abakwata mayinja ne bakuba be balalu bokka abulalu bupime Mpuuga mulalu awedde emirimu Mpuuga mulalu tuve ku Mpuuga nze Mpuuga mu kamwa kange muno okuddamu okuwulira erinnya Mpuuga nga lifuluma mu kamwa kange muno Mpuuga nakutadde Mpuuga nakuweze Mpuuga nkulese Mpuuga kankulabe Mpuuga ne bw'otuuka ekiseera n'osalasala omwana wo n'omulya nze sikyakunyega Mpuuga walayi mulalu Museveni takozesa balamu abantu Museveni bakozesa bw'obanyigiriza ennyo otandika okubategeera nti bali baba tebakola omutwe tegukola gwetunulira basajja mivuli yali ayogera gwe twalowoozanga nti ayogera ebyamagezi embeera we twamunyiga ennyo walaba gye yatuuka njagala otunuulire Ssemuju bye yayogeranga ne bye yaddamu okwogera abantu Museveni bakozesa obwongo bwasooka obbajjamu n'abaako ne wabuteeka n'abutereka oba buli basanga mu Uganda empya ne badda ne babufuna simanyi naye nga Mpuuga mulalu Mpuuga abantu batuuse akaseera nga bawuliriza byayogera nga baŋŋoola nga bagamba walayi Mpuuga asigadde ayogera nze Mpuuga nkuweze nze Mpuuga nkutadde nze Mpuuga onsiize nze siri wano kuttunkana balalu nalowooza ng'omusajja gwe baali bayita w'ekitiibwa ajja kubeeramuko kasupu Mpuuga taliimu wadde kasupu taliimu wadde ne bw'oba omunoonyaamu amagezi ssaawa zino okwata telesikopu n'otandika ojjini onoonyereza nga walayi togafuna omusajja ayogedde byayogedde ensi n'emutunulira bweti n'emuŋoola n'egamba
Bunze nabalaga Kyagulanyi. Katonda wange. Kale bulijjo neewaana nga ngamba twakuba omusajja ali ow'ekitiibwa. Kumba omusajja munafu nnyo mu bunafu bwe nga kwotadde nga sina musiru. Twaligambe nti atutunga na busiru bwa Mpuuga. Mulalu. Mpuuga bambi mulalu. Tumuleke. Mpuuga tumwesonyiwe mulalu. Mpuuga tumujje mu kamwa kaffe mulalu. Ayogere byayogera nga tumutunuulidde Mpuuga mulalu. Mbabuulira. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwetweyongerayo ewa RAP mukyala Bindeeba mukyala Cocktail omanyi munange Bindeeba ali mu Uganda balabikiddwako batya munange ndowooza balikawo ife wakuzza ku mwana nene atera nga genninawo nti RAP ayina olubuto ne naye agambye nti kati leero omusajja wuli ogwasooka yamuzaalira omu naye kati okusinzira endabirira gyamulabira ebintu byamukolakola kugamba nti ye alabye ddala ng'agwanira balongo era munange n'agamba nti ye agenda kupostinga Bindeeba we oba nga beebase agenda kumupostinga nga ali mukulya mmere agenda kumupostinga mpozi nga anaaba ekyo takyogedde naye mbwe ebisigadde byonna agenda kumupostinga ayongere okakasaamu mwenna abavayo ne mutokomoka omugambo mbwera tagenda kumala naye yadde omwaka balina n'omwana ate agambye agenda kuzaala n'abalongo bibadde ebigambo bya Bindeeba wabula si bigambo byange. Bwe tweyongerayo ne muna wa radio muna wa Derek wa radio 256 ono munnange leero atabukiddawo bonna ba Facebook in-laws. Waliwo omwami ayitibwa Ssekidde Emmy munnange amufuukidde akayinja mu ngatto buli waateekayo ebintu bye mukazi wattu ebimusanyudde ebikoze eki nga mugamba lengera omusiyazi omanyi munna ennaku zino alina kampani gy'alangira abaana abagenda ayina bu video bwakola nga alagirira abantu nga bagenda ku kampani kati munnange oyo Ssekidde Emily amubeera ku bampa buli video gyateekayo laba omusiyazi oyagala twala abaana baffe simanya nabo bayiga okusiyaga kati bambi munnaye kannanyabu ekigambo kibadde kikanyiga ne kagamba lwaki sibayo n'enjogera kubanga bali na video gye naakateekayo naye waliwo omuvubuka Facebook eyefudde ekitalo alabika ayagala mwogereko kubanga si wabantu ng'abo bali negative my time naye since because ndikulanga abambi abaana bagende bakole atukanipatira okunnuma wano nanga abaana bagende bakole omuvubuka Ssekidde Emmy yefudde ensonga mu comment section. I just delete such people and I block naye gwe kansooke nneneko ku blockinga kubanga kino kiyamba abaana bawala naye ate gwe olabika oli kukifuna mu ngeri ndala. Ssekidde Emmy erinnya lyo ery'ekika ndaba gwe Ssekidde ate ery'eddiini gwe Emmy. Emmy tulimanyi kino ligwayo kino Emily naye mu comment section weefudde ekitalo. Buli video yange gyempostinga buli muntu addamu comment ng'omuddamu baana bagenda bali busiyaga oyagala baana baffe mu busiyazi oyagala ntula baana baffe mu busiyazi gwatali musiyazi lwaki bakuyita Ssekidde Emily lwaki wayita Ssekidde Emily okikuba left right and center. Abantu abamu obwongo bwammwe butono bufunda tebutoola tebugabiza tebwawuza buli awo kati yeggwe Ssekidde Emily ndikulanga abaana bagenda Dubai bagenda kukola bali kuyitira mu agents batwala nina bendabyeko abagenze my cousin sister yagenze and my best friend one of my best friends mu Uganda yagenze okola ndikulanga naye wafudde ekitalo mu comment section abaana bagenda basiyaga ogenda nalindidde ku nnyoko nalya sister wo
mukwano Sakidde Emily okikuba left right and center ngena ku blockinga ate olina n'omukisa nti ku blockinga nsoose kubuulira abasinga I just block sibalabula naye n'omusanga nga creatinze kaka account yakala wamma muve mu bintu by'okulowoolezaawo okumpimpi temubeera nga Sakidde Emily mulekerawo okulowooleza okumpi mubeere mulowooze nnyo bwe mba mwagala okugaggawala mu nsi muno n'okufuna ku ssente eziwerako mulekerawo okulowooleza okumpi okitegeera ate media abantu abasinga mugitwala okuba nti eri very serious. I don't know. People post what you want you guys to see. People post what they want you guys to see. Naye bannange Sakidde Emily era ddala olinganga ekyesigenda kwogera obwongo bwo bumpi bulinga obulamu bw'ensenzi bulinga katiko wamma mutwala bwatyo munnange Sakidde Emily bwafuukidde Muna 256 ati akayinja mu ngatto mulimu omuntu akwesiba kuno gamba obono kiki oba namunkola ki ugamba nga takuweeza ate ng'alingiriza buli kimu kyonna ky'oteekayo ye ng'aba yakulabye edda kyokka nga ye talina kirungi kyonna kyalaba kyokulabula ng'alaba negativu zokka kati mukazi wate asazeewo n'agamba waayo webbango otamwemuukiriza teweebikka Sakidde oyisizzaawo kugamba we waalikomye munnange sigenda kuyisa era nga kuvuze butereevu paka wa Reverend Father Chibi olwo munnange avuddeyo n'abuulira mwe mwena abavubuka batayagala kunaaba agambye nti abavubuka b'ennaku zino obasanga nga bawunya tebeetegeera tebeeyonja tebeefaako nti balinga kwegamba abatamanyi bukulu bwa mubiri nti omubiri guno tugutwale nga kintu kya bbeeyi nosanga abawala abambadde bwereere bali Mukama Katonda lwaki bannange tuba emibiri gino tugiyisaamu amaaso ate nga ffena twatundibwa mu kifaananyi kya Mukama ye lwaki mbyogera muyina maaso wanoze kamba simulira wanaaba yenna awunyawunya terisenya mannyo liri awo n'ogamba onaamanyi obukulu bw'omubiri gw'alina n'obeera ng'otudde awo naye nga wenna owunya otawanya n'abantu abali awe namanga ono tamanyi mubiri gw'alina omubiri kintu kikulu by'oteekamu by'onywa ne by'owulya bintu bikulu. You must look after your life. You must go, you must care for yourself. Kakati ono omukulu ono nno abadde sere